Eno ye chano y'essuubi eyadda is still hope. Kale kulamusako wenna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukuto gwa Daily Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate nawala emitala w'amayanja. Kakati naku olw'omukaaga lwamukaaga lwakutaano gundi yalinayo show King Zaha Kololo. Kakati nga lwe lunaku lwe lumu n'omuyimbi gwe bayita Damasco Sesanga ng'alinayo naye concert. Kakati Damasco yakoze statement yanneewuunyisizza. Nengamba naye kiki? Yagambye bw'atasobola kujja mu concert ye agenda awagire King Zaha kubanga ayimba bulungi. Baba bakyetadduka ku bayimbi bano aba gospel. You can't do such a statement. Ye okwagaliza kubawo naye eri gy'obasindika abaana ba Katonda ng'omanyiyo. No, collaboration with the world esse abayimbi baffe. Yarageza okwekaanya ku concert yaabwe n'alabye ku Lilipazo Ssebuga naye ayimba. Nengamba ne Mukama Katonda wange. Kale leka nsooke nkulage yabadde ku press conference ndowooza Solot Media yabiyimiriddemu nnyo. Ono Damasco mutabanyi wa Musumba Bugembe kubanga yalinga musumba we okitegeera. So ayogera statement eyo tekyewuunyisa. Soka owulira statement eyo sagitegedde bulungi. So obanga tozze kusobola kuwagira kivuli kya gospel abajendere mujje naye n'abasobola okugenda okuwagira King Zaha kati muwagire kuba ayimba bulungi tawemula is a brother. So abasobola okujja ku ndere Kisaase mujje n'abasobola ogende wa King Zaha mugende mumuwagire era tukuwagira tukusabira buwanguzi muganda wange King Zaha. Naye ffenna tujje abalokole n'abatali n'abasiraamu just make sure oba oli mu Kampala tosigala waka, be somewhere and be happy. Come, tuzikiriza sabire nakasero obulamu bugenda nateye bombo tandisa okussa babuli antunulako zigagalika nange buli munda essuubi ligenda naye Mukama awonyeza ku bwere okusaba sabagase yoyo muganda waffe gwayita Damasco Sesanga abadde akola concert ndowooza yakayimba How Are You Dear ke baayimba ndowooza ne Wilson Bugembe. Concert eyo kyamukoze bubi nti yamaakinze olunaku simanyi oba baakirabirawo oba nedda naye yakwataganye ne concert ya King Zaha eyabadde ku ki Kololo eyo. Era Kololo bantu bangi baazirikiddeyo by the way kubanga omujjuzo gwabadde mungi nnyo 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 nnyo. Tujja kujja n'ebyeyo ate tukubuulire nga we byatambudde gwabitegeera ojja kuba ng'otegeera. Naye statement eno gw'ogirowoozaako ki okubanga ogamba atasobola kumpagira atasobola kujja of course obanga obasindisa eri kubanga omuntu akubyamu agenda okusinga okuva vibe. Ekyokubiri obanga obagamba we are the same azze ewange n'agenza ewooli byonna bye bimu which is not true. Kuba tosobola sindika mwana wa Katonda kugenda eri. Nammwe mubimanyi ebintu bya Sachula bayimbi ba Sachula. So neekanzeemuko naye seekanze nnyo kubanga natunuulidde ne nga omwana tabanga ate amafuta ga taata. Mayinza okuba efuta yasise ku lya taata ne ŋŋamba kirabika kubanga gwe yagambye abantu bannaye ye mujje eno tugera kuyita mu kiro kya kusinza Katonda mujje
tugenda mu bintu bitagasa, tugenda mu bintu byansi. Alina ogamba naye kati obanga in fact eyo statement yokka obanga obagaye mugende eri n'ababaddemu akatomatomasi nga tebamanyi tebannasalawo basindisa asitamye bakomekereza bagenzi eri. Ate nagenza olaba liri puzzle naye bannaye simanyi oba zino concert tuzitegeka for money money what nga tuli money minded nti tutunulidde ssente oba zino concert tuzikola nga wadde tugenda kufunamu akasente naye nga te tugenda kuba nga Kristo tumwambusa waggulu. Simanyi nagambye concert gye baategeka n'ejjayo ekifaananyi kya Katonda ye concert yaani eno eyawedde yabadde ku Cricket Oval eya Twin Herbert. Si ya Twin Herbert, yabadde yaani ono nakula n'amaama Joseph Ngoma. Joseph Ngoma concert eyo amazima temwali kwesittala, yali so beautiful, kiro kyali kirungi okitegeera. Era salaako nnyo bayimbi bansi ku stage okwo, saabalabako. Naye kati wetukola concert ne twanyiza abayimbi b'ensi nabo ne tubawa omuzindaalo nabo ne batandika oyimba oluusi ne badda mu byaffe byennyini. Sirabawo kikyongerako kubanga tuba tuli mu kusinza. Tosobola kusinza Katonda gw'otannaba kukkiriza. You can't worship the one you have not accepted or received. I'm not against any musician. Wabula nga ffe abakkiriza bwe tuba tutegese concert leka ebeere pure Christian. Simanyi baba mubaleeta kusikirako bantu kubanga they are so famous, popular, balina follow. Simanyi oba kyekibaleesesa, ekyo sikitegeera. Kiba mubasika mubaloze banaalokoka era si mwabalokola kubanga era ebbanga lye batambudde nammwe there is no change. So statement ya muganda waffe eyo nagambye ye temuganda waffe abadde ki endigaali ziwerayo ddala mu misege. So ye muganda waffe yabadde ne concert ye temwagiwulidde bulungi kuba King Saa yagisaanikidde. Kololo yasaanikidde concert ye by the way. Batono aba akitegedde era batono aba abaddeyo babadde bakimanyi. Kuba simanyi organization ye naye singa bakitegeera ndowooza baali shiftinze oba baali putinze earlier oba after kubanga eri yakisaanikidde nakomekeza nga n'abantu abawadde recommendation bagende eri of which nze saakiwagidde. Yo statement yazzeemu answer nnyingi ez'ebibuuzo bye mbadde nnina ate nabingi bye nategedde. So yoyo muyimbi waffe Damasco Ssesanga yabadde ne concert ye wadde tewagiwulidde tewagitegedde naye yabaddeyo yabuutikiddwa ya King Saa. Kale simanyi oba gwe oteesa otya ku comment eyo gye yayogedde mu seconds 34 ge yakozesezza n'agamba abantu kubanga ffe abaana ba Katonda tetuwagira muntu lwa kuyimba bulungi kubanga ensi erina abantu abalina amaloboozi. Iffe tuli ku muntu ayina obubaka bwa Katonda. Ffe tubala nti mu kanisa bala abantu bayinga tetufa na ku ddoboozi wadde tulyetaga naye oluusi we are looking at the message. Okitegeera kati gw'ogamba nti ayimba bulungi kitegeeza buli ayimba obulungi tugende. Buli ayimba obulungi tugende. Ab'ensi nga be bakyatusinze n'amaloboozi. Tolagambye owooluganda ate baganda baffe abasindikawo eyo anagenza okulaba ate ntaba onaani ng'ate bamuwadde ali katuuti nangamba naye biki ebigenda mu maaso. Kale ndowooza kaneetwolemu katono nzije nkuwa ekyabadde kololo eyo.
Bantu banjadde beebuuza Saha yabadde n'omuggo ogulinga omusota. What does it mean? Kanzije. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.